Mukama nkusaba ebibi byange obikwate obiteeke ewala. Nkusaba tobibala Mukama kubanga bingi okuzaama. Bw'osaba okwesasulira omutango ekyo kinene gyendi kuba musaayi gwa Yesu gwokka gwe gunaza omwoyo gwe gutukuza. Ye sadaaka esinga era gwe gumalawo okusobya kwaffe ne kunaaza obutaleka bufunyiro. Nyamba ntukuza musaayi gwa Yesu. Nange njagala mbeeremu abo abalibeera mu kibuga ku lunaku olw'okuzuukira. Mukama njagala mbeeremu abo abalibeera mu kibuga ku lunaku luli. Mukama njagala mbeeremu abo abalibeera mu kibuga ku lunaku olw'okuzuukira. Mukama njagala mbeeremu abo abalibeera mu kibuga ku lunaku luli. Mukama njagala mbeeremu abo abalibeera mu kibuga ku lunaku olw'okuzuukira. Mukama njagala mbeeremu abo abalibeera mu kibuga ku lunaku olw'okuzuukira. Haleluya, 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 haleluya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda olw'amakya amalungi. Neebaza Mukama ku lwa buli ssekinoomu yonna gy'osinziirira Mukama ng'akutaddeko omukono gwe ng'oli mulamu ng'okola. Weewaawo abamu mwakanyuka, abalala mugenda kugitandika butandisi. Nakitegeddeko nti waliwo abakola ssulu 24/7 tebawummula. Mbasabira omukisa n'ekisinga obukulu. Nsaba Mukama abategeka amaanyi ge ag'omwoyo omutukuvu n'ag'omubiri, kubanga munnaayo omuntu okukola okuva ku makya paka ku makya. Naddala abakyala mwenna abakola mu nnyumba z'abawalabu, abakola mu ofiisi z'abawalabu, Mukama abongera amafuta n'ekisa ekyo. Si byangu naye Katonda yekka bw'abeera ku luuyi lwo teri kigenda kulema. Kyova olina omukoowoola buli ku makya, buli kaseera, buli ssaawa, kubanga wakati ng'okola obutaawummula n'ebisoomooza biba bingi. Wakati awo bayinza okuyita n'olya nga n'embeereku n'ovaamu n'ak'obuntu. Naye nkwegayidde tovaamu ka buntu. Sigala ng'oweereza ng'osinza Mukama ng'omutendereza ng'omugulumisa. Wakati mw'eyo embeera ajja kwongera amaanyi. Jjukira mu byawandiikibwa bye tusoma eyo mu Luka ne mu Matayo, Mukama bwe yawulira Yesu Kristo bwe yaggwaamu amaanyi, yayimirira n'agamba Mukama, ekikompe kino bwe kiba kisoboka kinzigyeko, so singa bwe njagala naye nga gwe bw'oyagala. Bayibuli esomesa mu kaseera ako bwe yasaba malayika wa Mukama, Mukama n'amuweeza malayika n'amwongeramu amaanyi. Kati ng'okola obutaawummula, weetaaga Mukama ekisa kye kibeere ku ggwe, omukaabirire ng'akwongerengamu amaanyi nga bwe yakikola ku Yesu Kristo. Yamuzzaamu amaanyi, yamwongeramu amaanyi. Kati abakyala abakola mu mayumba, mu ofiisi ezo ez'abawalabu, beegayiridde Mukama abongerengako amaanyi ag'omwoyo omutukuvu n'ag'omubiri. Ye yekka ayinza okukikola. Eri omwana w'omuntu ayinza obutakikolera ate era tasobola kumanya nti okooye weetaaga okuwummula. This is morning breakfast. Wuliriza olunyiriri luvudde mu Befeso. Abefeso essula 3 onyiro lwa 20 lugambye bwe luti nti kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba obanga bye tulowooza, ng'amaanyi bwe gali ago agakolera mu ffe. Okitegedde? Ng'amaanyi ge bwe gali agakolera mu ffe. Kati awo buli ky'osaba Mukama ayinza nnyo byonna. Ayinza nnyo 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 n'okukola okusinga nga bwe tusaba ffe abaana b'abantu.
oyinza okusaanoga mukama nyamba wiiki eno onkolere ku kino na kino. Oyinza okusaba mukama, mbadde njogera ku bakyala abakola mu ofiisi z'abawalabu, mukama nyamba omwaka guno kasita nsigazaayo emyezi 8 onyongerekeo amaanyi malirize. Kumbe mukama agenda kukola ekisinga ne ku ekyo ky'osaba, kubanga amaanyi gakolera muffe. Actually tewali maanyi ga muntu ga kintu kirala gakolera muffe okusinga agage. Tebakulimba ne bonoolya emmere nga bakuwa kiro mmeka, naye nga tolina maanyi ga bwakabaka bwa Katonda, tolina maanyi ga mukama waffe Yesu Kristo, togenda kubaako kyoyinza. Naye eno saala tugisaba bulijjo for daily basis, ne tugamba mukama okola nnyo okusinga ne bwe tusaba, oddamu essaala okusinga ne bwe tusaba, otukolere Katonda ow'ekisa okusinga ne bwe tusabye omusumba omulungi. Kaakati yiino lunyiriri lulamba luli wano, era ffe ng'abalokole tusabira mu nnyiriri, tetusabira mu bikwate. Ojja kumbuuza ebikwate byebiri, wandijja ne mbikubuulira olulala. Waliwo essaala ez'ebikwate nga ne bw'obuuza omuntu ekyo kintu ky'osaba wakijjawa, takubuulya gye kiri, naye agamba jjajjawa egindi eyali akisabiramu kati naye kyasabiramu, which means tekikola. Naye kino ekigambo kya Katonda bw'ekisabiramu kikola. Wuliriza olunyiriri. Kale oyo ayinza okukola ennyo. Ebiseera ebisinga tuba tulusabiramu tugamba kale oyo mukama waffe akola nnyo okusinga ne bwe tusaba. Kati wano ekyawandiikwa kyo kyogerera ddala mu bulungi mutufu bwakyo nti kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza. Kankomaawo waliwo nekkoma. Kale oyo ayinziza ddala gw'asaba omwana ate n'akuwa balongo, ayinziza ddala okukola ennyo okusinga ne bwe tulowooza. N'olowooza nga kyolowooza kintu kitono, mukama Katonda n'akukolera ekintu ekinene. Oba okitegeera? Katonda ayinza nnyo. Ono Pawulo omutume bw'agamba nti kale oyo ayinza okukolera ennyo igwe nange, oyo ayinza okukolera ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza. Kuba munne waliwo nekyolowooza nga tukirowooza mu bubi, n'okirowooza bulungi n'ogana naye mukama. Singa abaana bano be wampa basoma ne bamalako at least siniya ey'okuna, ne mbatwalako mu institution yonna ne bayiga ebyemikono, maama kati olw'okuba oli ayinza nnyo n'okukola okusinga ne bwe tulowooza, laba abaana ye bagenda ne basoma ne bayitawo ng'ate basomera mu international schools, baabo balese PhD. Katonda n'akujja ku level gwe gy'obadde obalowoolerezaako okusoma, abaana n'abateeka ku level endala ne basomera mu standard ndala nnyo, ate ne basoma nnyo ne baleeta na zi PhD. Kitegeeza olowoozezza bulungi, naye ky'olowoozezza okirowooleza ku level yo, naye ate waliwo akola okusinga ne bw'olowooza. Oyo ye Katonda ayinza byonna. Oyinza okuba totegedde kyawandiikibwa kino, naye tusaba ne tumaliriza essala nga tugaa Katonda waffe tusabye naye tukusaba gwe Katonda ayinza byonna, okole okusinga ne bwe tulowooza, okole okusinga ne bwe tusaba. Kwe kusaba kwange mukama. Ensaala eyo togiwulya nga tugisaba. Kati wano weeva, lowooza ng'olowooleza mu positive mind, kola ng'okolera mu positive mind, saba ng'osabira mu positive mind. Katonda agenda kukola okusinga ne bw'osaba. Nsaba okitegeere mu linnya lya Yesu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda waffe tukwebaza. Gano ge makya amalungi g'otadde mu maaso gaffe. Wakati mu morning breakfast muno mukama, waliwo abakyala n'abaami abafukamira buli ku makya, abakwegayirira nga bagenda okukola, abakusaba essaala zaabwe mukama ozituukirize. Omusumba omulungi mukama, tukwegayiridde ekyawandiikibwa kyogedde gye tuli okuva mu Befeso essuula 3
olunyiri olwa 20 nti kale oyo ayinza okukola nnyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza. Katonda ow'ekisa, waliwo omukyala n'omwami byalowooza, waliwo omukyala n'omwami byakusaba, waliwo omukyala n'omwami byayagala okukola, naye Katonda omulungi tukwegayiridde biyingiremu omukolera okusinga ne bw'asaba, omukolera okusinga ne bw'alowooza bwe kiba kibeera. Kwe kusaba kwange Mukama, sisinkana omwami oyo ayina bizinesi gy'ayagala okutandika, ayagalayo kapito, naye kapito gwe yateeka mu maaso go mu prayer request mutono nnyo. Katonda ow'ekisa kimukolere, omuwe kapito asinga mu oyo gwe yali akusabye. Ekyawandiikibwa kiryoke kituukirire Katonda ow'ekisa nti kale gwe oyinza nnyo okukola okusinga ne bwe tusaba, oyinza nnyo okukola okusinga ne bwe tulowooza. Eri abakyala n'abaami Mukama beesaba nabo mu morning breakfast, nkwegayidde taata kibakolere, nkwegayidde basisinkane, obakolere ku nsonga zaabwe Mukama, obakolere ku byetaago byabwe. Abaagala emirimu Mukama, abaagala promotion, Katonda ow'ekisa abamu baagala promotion nga baagala kubongerezako bongereza ku busente, naye Katonda ow'ekisa osobola obakyusiza ddala ne position ze balimu ne financial nabo n'obaweera ddala breakthrough ng'esingamu ebyo bye babadde balowooza, ng'esinga nekwo kyo kye babadde basaba. Katonda ow'ekisa tosuubiza bako n'otatuukiriza. Nkwegayiridde tuukiriza ebyabakyala n'abaami bye bakusaba, tuukiriza Mukama pulaani zaffe, tuukiriza okwolesebwa kwaffe, tuukiriza bajeti zaffe, ddamu okusaba kwaffe Mukama. Prayer request za buli mukyala na buli mwami nkwegayidde omusomo obulungi okuyita mu morning breakfast kuno, taata zaanukule oziddemu okusinga ne bwe baazisaba, oziddemu mu ngeri ey'obujulizi obw'enjawulo mu linnya lya Yesu, amiina. Ayagala okulokoka ateeka emikono mu bbanga agamba nti ayi Yesu, nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose, amanya gange gogere gaddemu nate neera gaddemu. Mugambe nti ayi Yesu, amanya gange gano gajje mu bitabo by'okufa mu bitabo by'ebirwadde, ebitabo by'okusiraana, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Azzeemu ebigambo ebyo olimulokole ddala. Mukama agenda kukolera nga bw'olokose, okusinga ne bw'obadde olowooleza ddala, okusinga ne bw'obadde osaba nga ne by'osaba tebitegeerekeka. Mukama abanjagalire olunaku olulungi. Emmanuel.